omusajja bamuyita Kazibwe Luutu Kazibwe yakwana Hajjat mu 2017 Hajjat bwe bamukwata bwe yadda mukambwe nnyo mu kwekangabiriza nga bamuzudde alina omusajja tabeera waka atabuka ne Haji bubi nnyo bakkiriziganya. Hajjat amaze okubula wiiki 2 mu kukomawo yajja mukambwe nnyo n'ebbaluwa 2017 Haji yakomawe waka nga Hajjat alina omusajja omulala ate gwapepeya naye. Hajjat n'abulawo wiiki 2 mu kukomawo okwekangabiriza obulungi yajja n'ebbaluwa enkambwe nnyo nti ono omusajja ayagala kuntemula antiisatiisa ayina ebiso yali ayagala kuntema era poliisi enyambe. Haji ne bamukwala ne bamutwala ku poliisi ekajjansi n'abeerawo boogedde ne bamutwala ku poliisi ekatwe ne batuuka looya we n'amugamba naye Haji zino ensonga zikumalira obudde omukyalo omuyinako osi. N'agamba omukyala namukwata n'omusajja bwe namukwata n'omusajja ate defense yaleeta mbu nina ebiso njagala kumutta ko ye nti kale baabo Haji nga bamutwala mu kkooti ekitende agenda okutuuka ekitende ya reportingayo gumu ogwaddako nga bayita Hajjat bakkaanya nti mpa miliyoni 10 omusango ngujjeyo ompe emirembe gyange. Haji yamugamba oyagala kiki emba nkuwa ompe emirembe gyange naawe nkuwa egijjo. Bawa Hajjat miliyoni 10 ayawukana ne Haji agende w'omwami oyo Kazibwe. Haji atandika obulamu obubwe ne wayita ebbanga chairman w'ekyalo ebweya abamanyi ekajjansi bayitayo bweya ngewali akasaawe k'ennyonyi akatonotono ewali obunyonyi obutonotono obumatales. Chairman w'ekyalo nga wayise ebbanga n'akubira Haji n'amugamba omanyi omukazi ali ku kyalo kuno n'emmere asabiriza musabirize nti eki ali ku kyalo emmere asabiriza nsabirize. Naye n'amukubira ne Hajjat n'akubira Haji neetonda ebyaliwo bra batambudde. Haji n'akomawo n'agenda ku Erosi n'atandika okulabirira abaana ng'ayita mu Erosi ng'akwata ssente n'aziwa chairman. Ssente ne baziwa Hajjat ez'emmere abaana balye 2017 batambudde olw'okuba alina omwana we yalina omwana we omu 2017 oluvannyuma omukyala ne yeemenya kwe kumuzza ewaka. Naye nga Haji akunnyonnyola nti ne mu 2017 nga baawukana yamusibako omusango mbu alina ebiso ayagala mutta yamugize n'agaba omukyalo yayagala kye bayita nabaana mbu yaleetako n'ebifaananyi mbu nga yamubye nabaana yonna eri bweru esense busa. Haji omusango gwa 2017 ne gukomaawo. Wano bwe yazze luno ng'era yazzeemu n'addiŋŋana n'omusajja oyo gwe bayita Kazibwe oyo Luutu amanya nagakutta abiri ebirala nja byerabira musajja gwe Luutu ng'ayingirira nsonga zaani za Hajjat addamu amukwana bupya nga baddamu kupepeya. Abasajja bangi bazuuliddwa nti babonaabona mu nsi eno olw'okuba baatondebwa abasajja, naye mu kyo kizuuliddwa nti abasajja bangi babonaabona si lwakuba nti bakoze emisango bati lwakuba nti basajja. Simanyi gwe bw'okiraba eyo naye bw'onoofuna omukisa n'ofuna akutwalako mu makomera ag'enjawulo n'ofuna abamanyi ekiri munda ku basiba abamu boolaba mu makomera bajja kugamba nti munnange oyo ekyamutwaza mu kkomera nsonga zaali za ttaka okumaliriza nga okumwetaawuluzaako kumuddaako omusango gwa naggomola. Abantu bangi babanjibwa emmundu naye nga baabulwa bwe bakinnyonnyola tamanyi kugikuba naye ng'omusango gwe gumuvunaano era n'asibwa mayisa n'asibwa emyaka 3, 5, 2. Abalala bakyala baabwe
bwe bawasa omukyalo owokubiri n'amanya takyalina kyazza n'agamba tumufiirwe n'amusibako era yakutte ye oba emisango bwe gityo nsinzira wano bagamba nti abaami gye bali basedduvutto abaami gye bali abakwata abaana abato abaami gye bali abakwata bakyala baabwe ababatulugunya n'ebirala ebiringa ebyo gye bali nnyongera batuufu nera wano wenyini wensinzira okukugambira nti waliwo abakyala abakozesezza omukisa ogwo okulaba nga bateeka abasajja wansi olw'okuba bo bakazi nti buli nsonga gyayogera ne bw'onoogenda mu kkooti ne bw'ogenda ku poliisi omukyala yawulirwa abaami bangi nnyo bavudde ne bagamba nti bwe bagenda ku poliisi ebasekerera ne bagamba oli musajja kiggwe so nga tutunulidde keesi ya Hajjat Zullah ne Haji we Ali twalabye nga mwandibamu ebirumira tetugamba nti oba Haji mutuufu oba yakwata oba teyakwata tebitukwatako wabula ekibuuzo kiri nti obutuufu buli butya waliwo ekkobaana olw'okuba oli mukazi yavunaana omusajja waliwo ekkobaana olw'okuba omusajja yali bwati ne bwati kwe kusitaniwo okugamba nedda noza kyekiseera tutandika okulwanirira ku basajja nabo bafune obwenkanya bawulirizibwenga nnyo nga tebannasalirwa misango gino ne kkooti ojjongera ogijjukiza nti temutwala nnyo basajja kuba kizibu kya nseena abantu bangi beekyaye abantu bangi tebakyasobola kuwasa bakazi abantu bangi abawala bangi banoonya abasajja naye nga abasajja beekyawa lwa bintu ebiyisiddwawo olw'okuba nti wawasa omukazi bwe musowagana ye yasigala alina amaanyi ku ggwe akuwaayiriza kyayagala ate ensi neetwala ekyo gavumenti neekusalira emyaka oba ekibonerezo okusinziira ku ono kyaba akuwaayiriza ate n'atambula n'ayitawo ggwe n'obonaabona paka kufa. My president amateeka gemukola gemuyisa mu parliament gagasaba nansi gakola bate gakola that is what nsobola okukkiriza ng'okyogedde kintu kimu olwo teri musajja asobola kufumbayo kuba bwoba omwana tonkola daivazo noleta daivazo noleta daivazo first answer me amateeka mukakubemu abali eyo nga wawasa fulufita ate gwonsula mugenze mpulira not persons gwonsula ate nsula bw'obana bazibala uliriza bannange omusajja omulungi ekampala bakusasire musasa waki ono yembaka wa parliament bebaga batulina abali strong bamwe abanyina mu parliament bateesa mugende kyogere oba munchawe nze saasima akulamu nakyogera nange sinako eyo katuveeyo kati njagala kusaba naye bannange munsonyiwe nnyo katono ebigambo ebyogerwa nga byogererwa mu linnya lyange si byange byajja nofulufiga wanjalidde nampamba kakati eyo kimayo ki ate leka njogere lwaki eyo ngendayo lwaki neekonayo njagala okusaba owekitibwa Allah bamufuti eddiini y'obuyisiramu eddiini eyatukuza naffe bajjenifa nga tuli bantu nze nakulya wa Hajjati Nuru Mpungu nakulya wa Alhaji Badru abasajja abasiraamu bakuzanga abaana babe nga bambala bulungi bambala amasajja ne banywa abaana b'abasiraamu banyumira engoye mweze babalina obubina mu ngoye ezo nyweze ensonga ya Haji abantu babo baddayo twagala kya Haji mumuweereze ku ssente mumuweereze ku mata ojja mukyayisa abantu Haji musibe ekyo kirimu obviously nti olunaku lumu omala mukomera lwanga omwaka omulamba business zifa sente zifa ofuna akuwayo kati kye kituufu ku Haji ekituufu ekiri ku Haji amazima gali nti tetwagala nnyo kwogera ku musango first of all we lawyer musango giri mu kooti naye amazima gali nti Haji kirabika mbu oba kiri nti ateekwa kuba yawaayizibwa mazima ng'ogyeko okuwaayizibwa si yeyekka amene abasajja abazze batokyalingibwa boy child temugifuddeko nga mmwe aba parliament namba temukisa ku mateeka abaana b'abantu bali mu makomera abato n'abakulu abasajja aba business sabwe naddala mmwe abaka parliament kati tugenda pamugenda kutandika okunoonya obululu omuntu akuwaayiriza mukazi akuteeka kaana akola biki ne bakuteekayo nova mu kalulu abasajja bangi bali ebizira sina agirika twagala okulaba nga kristi n'abasajja bafuna abagerero oba ebibiina sibanga ekibiina kivayo kuwanirira ndaba ebibiina by'abakazi ndaba ebibiina by'abaana lwaki tekitondawo siraba ekibiina wadde kirwanirira ku basajja bane babeera nga tebalina kwogerebwako osobola okitondawo
Nsaba naye government ya mwesobola. No, it's allowed. It's a global movement. Kyasa so kumusaba bano mubuuza. Taata w'omwana talina right wawabira nakiwala kuba yatuta omwana mwagenda musomesa. Ne mugamba ye talina buzibu singa taata w'omwana wawabira musango na wawabira wekitibwa nakiwala. Taata w'omwana alina right wawabira era egaana omwana wogenda mu bivango tutemu. That is twera na wekitibwa agambye. Tusobola kuba ko kikwera buli kimu kiyimirire taata w'omwana amala kulabika. Era taata w'omwana mpadde balooya be. Yetali twede takiriza mwami kintu gyali. Ate omukyala gwatakiriza kwogera. Omwami kintu yamuzaalamu abaana bana. Oyali agamba wekitibwa nakiwala yamugamba nti mutwalange yafana muzaamu bana kanti babiri. Naye amazima gali nti omusajja kintu yamuzaalamu abaana bana. Eyo wetuvaayo omwana ali atambuddeko. Ate omwana oyo aso akkiriza okutambula omwana mu kutambula kwe bamuteekako taata mulala. Bwe baali bafuna passport y'omwana baateekako taata we kaziwe. Njagala muntu kwatinga bulungi omwana bwe yali baali bamukola passport nga baagala atambule. Bamuteekako nti taata wa muzaala ye kazibwe enya n'ensirikidde ddala ne maama we. Era ne bakola nanga muntu na bikina passport omwana n'atambula. Taata w'omwana si ye kazibwe era nakiwala we mulemedde ow'ekiwala nakiwala wagambidde buno buyimirire. Bayinza otuwa ku birth certificate. Ezo nazo mugambe azisabe n'azibuuza omukyala nga omukyala atamuttama ate agamba zisagala tunakusulufiga naye kabe ne mugamba mukwano tolwebikirira kakaya ako. Nkubira abasiraamu omulanga bamasheeka ne ba sheek mwenna muveeyo bamufuti musirise ebintu bino bitobola obusiraamu. Dako kino. Anti ogwo otyo okwogera mbekanje. Katolandukira ku mufuti. It's me. Already. I have my right. Era omwana baali bamutwala Mexico nayagala kuyingira America nga bamutwala naye njagala kumanya omukyalo ono era nkibuuza wekitibwa nakiwala yawaabako nti omwana taliiwo yawaabako nti omuntu atutte omwana yono oba kubanga yasaba agi sente namugamba mpa sente nziba omuntu yawamba omwana nyambaawo katono omwana baafunako passport era nti wekitibwa nakiwala wekitibwa mutusabye passport y'omwana bagireete passport neraga omwana ng'afuluma nga talina bazadde be. Yes. Ate ekyo kiveeko n'omuzadde si kintu yaliko taata we. Lindako nyina nze nno wenkutwala yimiriro mugenda kuba mugumazeemu. Omwana yafulumako eggwanga n'agenda mu nsi ki yagenda mu America naye batwalira mu box board bikyeru nga batanga bwe bati ng'abagenda naye baki agenda naye amutwala yoyo kazibwe atate kazibwe yennanga muntu omwami omukyala gy'alina empya musajja omupya bbaawe boyfriend era bwe yali akwira bbaawe ali ejjuba oyo aje omusibe kati yamugamba mpeza sente kazibwe awambye omwana kumbe kazibwe yali transport omwana omuntu alina ekigurupu alina ekitongole kitwala abantu ebweru naye abatambuza mu ntambuze ya traffic whatever. Era wekitibwa mugambe twagala ku passport y'omwana n'ekyo twagala kumanya omwana emyaka emituufu gy'alina omwana aba wa senior fini bwe tuba lockdown gwe twamala myaka 3 kwebiri nga tebasoma ate ng'ali mu senior fini right now which is wa myaka 14. I think ayinza kuba nga 18 wa 19 kwa bani bagamba ina 18 yasomanga nabo we bali wagwe gattamu baleko video bale kubanga aji agamba yawasa omukyalo oyo ng'omwana wa myaka 9. Aji omwana wa aji atasooka omukazi gwa munyamu wa myaka 10 bwe yamuzaala muto kaja aji mu kuwasa omukazi oyo yajja n'abaana oyo mwana ali wa myaka 9. If there is no penetration aji talina musango by the way lawyer we alina proceeding ne bail application aji awose nga ava bweru kubanga at least in the eyes of the public domain which not conclusively nti zisalawo omusango there are people that are willing to stand up for him.